awo olwatuka munnange edde nnyo waliyo omwami bali bamuyita Mpobe. Omwami Mpobe ono yali muyizi ng'emirimu gy'ebiseera ebyo abantu baayiganga, baali balimi, baali balunzi. Ye Mpobe yali muyizi. Era Mpobe ono yali abeera ne maama we era yalina embwa ye yali muyambangako okuyigga. Embwa eno yali yagifunira ekide nga yakigisiba mu bulago kwegamba ayambibwe nti obaagendanga okuyigga embwa buli yaddukanga ng'ategeera gyeraze. Embwa yagendanga eno ng'ategeera nkuba yali awuliranga ekide kigenda kikaaba. Munnange lumu babeera bali mu ttale eyo bayigga bisolo nga alaba omusu. Alaba omusu bw'ati ng'embwa yeguteekako egusimbako emisinde. Munnange nga batandika kudduka. Embwa egoba musu nga yagoba mbwa. Nga baddukira ddala akabanga kaali kawera. Naye ng'omusu gwali gudduka nnyo nti embwa era yali eremereddwa ogukwata. Munnange badduka batuuka awantu waliwo ekinnya ekinene nga kigendamu omuntu omulamba kwegamba nga asobola okuyitamu. Omusunyu gw'essoggomo oba ne guyingira omwo emisinde mingi nnyo. Embwa naye neegugoberera. Mpobe naye weyajja olw'okuba embwa yalina ekide, Mpobe tiyabula ng'awulira asooka nayimirira n'awulira ekide. Bwe yakiwuliranga naye ng'adduka emisinde ng'agenda gundi ekide gikyavugiranga. Naye ng'ayingira gundi kinnya ekyo nga bagoba musu. Munnange okumaliriza nga bafulumye ekinnya ekyo. Ekinnya kyali kiwanvu, mwalimu akatemerero namo mubaddukira ng'ekinnya bakifulumye. Bagenda okufuluma ekinnya wabula yali alaba nga yagenda okulaba bw'ati okwetegereza ng'ayingidde ensi endala. Ensi yalimu ensolo nnyingi, embogo, nte, mbuzi, ndiga. Kwegamba naye yasooka ne yeewuunya n'agamba ate eno nsi ki? Kuba baali bayigidde mu kibira ekyo okumalira ddala ebbanga eppanvu naye nga n'ensolo za bbula. Naye yeewuunya nti yali agoba omusu guno yamaa n'afulumira mu kinnya nga n'ayingira mu nsi eyalimu ensolo ennyingi ennyo kyokka ze yali talabangako. Naye olw'okuba yali agoberera mbwaye ng'agoba n'omusu, zino ensolo teyazifaako nnyo. Yasooka era n'adduka emisinde asange embwaye. Munnange embwa n'omusu bituuka mu kyererezi awalinga oluggya. Waliwo omwami omu omukulukulu mu myaka yali atudde wansi awo. Embwa n'omusu ne biwumulira awo. Kati mwami Mpobe agenda okudduka okusanga embwaye nga naye etudde, omusu guli wali guwumudde nga waliwo omwami omukadde awo atudde. Olw'okuba abantu bedda baalinanga empisa, Mpobe mu kutuuka yafukamira. Yali akooye, yali adduse nnyo n'afukamira. Kati mu kufukamira omwami n'amugamba n'amuyita erinnya Mpobe. N'amugamba omanyi gy'oli? Mpobe naye n'addamu n'agamba amazima gali nti simanyi gye ndi. Naye kyemmanyi kiri kimu nti mbadde ngoba mbwa yange badde egoba omusu. Wabula ngenza okutuuka wano nga byombi biri wano bitudde wansi. Omwami n'amugamba Mpobe, erinnya lyange nze Walumbe. Era ensi gy'ozzeemu eno y'ensi yange ey'emyoyo oba y'ensi yange ey'abafu. Era buli kintu ekijja mu nsi yange eno tekivaayo, kisigala eno lubeerera emirembe n'emirembe. Mpobe yawulira okutya, enviiri zimuva ku mutwe n'agamba bannange Walumbe kwegamba yabiwuliranga mu ngero. Kwegamba nanekerawo okwetonda bambi nsonyiwa nzitegedde nti ngoba nsolo zigenda kujja mu nsi yo bambi nsonyiwa. Kwegamba Mpobe yeegayirira nnyo. Walumbe n'akwatibwa ekisa n'amugamba engeri gye weegayiridde nnyo bw'oti ngenda okuwa akaaganya, ngenda kuwa omukisa ogusembayo oddeyo ku nsi y'abalamu. Wabula ekyama kino tobangako gw'okibuulira kuba lw'oli kyogera lwe ndi kukima. Mpobe n'agamba nkulayirira sina gwe ndibuulira. Kaakati nno Mpobe eno emagombe yamalayo ennaku 3. Era bwe yali ng'akyali eno emagombe mu kudduka okwo ye yalaba nti addukidde ennaku oba busaawa, naye yali amaze ennaku 3 nga bamunoonya ku kyalo gye yali avudde. Yalabeera ne maama we bamunoonyeza ennaku 3 naye nga tebamulaba. Munnange ziba teziri busa.
Mpobe bwe bamusonyiwa yakwatirawo eddene n'addayo ewaka ewa maama we era yatuuka maama we n'amubuuza Mpobe obwedde oliwa tukunoonyeza okumala ennaku 3 tetukulaba ekyalo kyonna kibadde kyeraliikirivu buli omu abadde akwogeraho nga tukunoonya olw'okuba Mpobe baamugamba toyogeranga naye yagamba maama we nabadde njigga mu kibira eyo naye munnange namaze nimbulwa ekkubo nabulidde mu kibira naye okumanya nti naye maama we era tiyakkiriza nnyo kubanga ekyalo ekyo mu baali nga bali abantu abasingamu abasinga bonna baali bayizzi kaakati kyali kizibu nnyo abayizi bonna okugenda mu kibira okumunoonya ne bamulemererwa okumufuna naye wabula maama we tekitwala nga kikulu olw'okuba mutabani we yali akomyewo ye yali talina buzibu yagamba tewali buzibu era Mpobe n'agenda n'awummulako munnange wayitira ddala ebbanga ppanvu nga Mpobe takyusa mu sitole ye oba takyusa mu mboozi ye era bagamba mboozi yeemu nagenda mu kibira nimbula buli yamubuuzanga ng'amubuulira kintu kyekimu nagenda mu kibira nimbulirayo naye munnange lubeera olwo lunaku lwa gguloggulo we ruti maama we n'amutuuza wansi n'amugamba Mpobe oli mwana wange okimanyi nti ye maama ekintu kyonna kyombuulidde sisobola kukibuulira muntu era mbadde nsaba ombuulire kiki ekyatuukawo kwolwo olunaku lwagenda n'oyigga ensolo n'obula ennaku 3 Mpobe n'agamba maama bwe nkubuulira ekintu kino tobangako g'okibuulira nti ate nga mbuulira ani mwana wange mbuulira ateri gwe ngenda kubuulira munnange Mpobe ng'abuulira maama we kyama nagenda mu kibira wolololo ninziruka wuyo ngenze mugundi mu nsi ya walumbe ansonyiye biki ng'amala omubuulira ekiro ekyo Mpobe aba yeebase eddoboozi nirimuyita Mpobe lyamuyita emirundi 2 nirimugamba nze walumbe nanti ekyama wakimenye wayogedde ekyama era nzize kutwala mu nsi y'abafu munnange Mpobe yali talina kyakwewozaako Mpobe ne bamutwala emagombe maama we azuuka ku makya atunula mu kisenge kya Mpobe taliimu naye olw'okuba baali bamubuulidde ekyama eggulo limu n'agera n'abuulira ekyalo kati ekyalo kyonna kyali kitegedde kikyali kituuse ku Mpobe munnange abaakwata amafubu ne bagakwata abajjambya ne bazikwata n'ab'ebisebya ne babikwata nga bayingira kibira bagende banoonye ekinnya kino gye bali balowooza nti walumbe yali atutte Mpobe bagende bamutaase naye munnange nkubuulira nti baanoonya ekibira kino okukimalako naye tibaasanga mpuku eno oba tibaasanga kinnya kino kye bali basuubira nti bajja kusanga walumbe kyeyatwala mu Mpobe era nakaakano ekinnya kino kikkirizibwa nti gye kiri wadde tebaakisanga nti gye kiri era kikkirizibwa nti oba kiteeberezebwa nti walumbe avangayo mu biseera bye ebyayagalidde n'ajja ku nsi kuno n'atwala abantu baayagala n'abatwala mu nsi ye munnange nange awe nalabira Mpobe nga yogedde ebyama ne bamutwala mu nsi y'abafu